waliwo omusajja ngambe wa bali abana bavuka nabo mbu you look greedy and corrupt mistambidde bwakutunulira bwandaba bwati agamba omusajja alikuwa kuba omuliyake bafaanana batya simanyi agandi olina otunyonnyola netulaba ntandika okukyukakyukamu bakyetaaga kukwata mu kizigo nkwatemu so naye ekyo kikulaga nti abantu ekyamazima bakooye bakooye obuli bw'enguzi buvuddemu ebintu bingi olwaleero nze waliwo akaseera enkuba bwe yayiika ennyo nali mu katundu bakayita Estbaria e Sweden enkuba neeyiika omulundi gumu nga sinaba kulinnya train nali ngenze kukyalayo naye enkuba yayiika nnyo akakadde akaali awo ne tutya nti enkuba eyinza n'okukatwala ne tugenda okukabikkako manvuuli naye nga kali ku ssimu tukabuuza obadde okubiraani ne kagaa nti kabadde kakubira poliisi nti enkuba eyiise ne ngamba ebiseera ebyo nga kyewuunyisa simanyi oba kigenda kikyukamu ng'eri enkuba bweyiika okubira poliisi egyekuyambe wano bw'olaba owa poliisi odduka kakati enjawulo nagitunuulira nga ndaba nene it is usually a function of corruption ti ebitongole bituuka nga omulimu gwe birina okukola batya nti olwaliro bw'oba okutta biliyoni eya ssente n'olaba omujaasi oyongera gikweka oba oyongera kugikwata nga bw'oyagala omanyiri kati ofunye obukuumi oba olabye omupoliisi kati ekyo ekifaananyi ekyo okikozesa okupima wawe tutuuse okimanyi nti amagye ga Uganda gayina empisa kati okusinga poliisi gayinako ku mpisa kati poliisi nayo yennyini erwanye naye waliwo akaseera akaali emabega eyo nga tokyayinza nakwawula kati saawa eno ow'amagye ayinza okuba mu bbaala n'owa poliisi nga bali mu bbaala naye n'abalala nga bali mu bbaala banywa nga tewali adduka munne eyo environment bwetuuka nejja kikulaga nti ebyo ebitongole ebibiri kati bisobola okubeera mu bantu okujjako mu kaseera k'okulonda kati twetaaga empisa embi ez'ebitongole ebyo ebibiri twetaaga kuzijjayo mu by'okulonda zireme kubeerayo ebitongole bikuuma ddembe edda bwe tuba tusoma ebiwandiiko kuba ffe tetwaliwo mirembe egyo gy'amiini naye nga bakugamba nti ng'omujaasi bw'ayingira mu bbaala nga basigadde bonna buli omu afuluma mpolampola nga bwe yeegomba mukyalawo gwe okusigala ng'oli mulamu oyina muwaayo oyinza n'omuweerako ne ssente kati tibiriiwo kati ogenda n'olengera nga waliwo abalina eggaali ng'eggaali yakubye owa poliisi eggaali zikubira ddala that is also a corrupt tendency nti twetaaga kati gananga ono waliwo eyambuuziza nti naye kakati nguzi tutandikira ku kibuli omu olaba nga it is supposed to be a complete overhaul mindset change etandikira mu ffe ne mu bakulembeze abayina amaanyi ne be bayinako amaanyi ffenna ne tuyiga ti enguzi kibi ekyenjawulo sembyayo waliwo kyayogedde nti muyigire ku Rwanda yafuna manye ekibi waliwo lekijjiramu ekirungi nti revolution ya 1994 e Rwanda ekyamazima yamalawo eggwanga lyonna lyaggwawo the whole social political fabric collapsed RPF neyeteekawo mpya kati ate advantage eyajjiramu ekyo nti yafuna opportunity okutandika from zero neyeteekawo buli kimu amateeka mapya ku ttaka amateeka mapya ku ki oba kitegeera nti kubanga the whole thing had collapsed kati bo kye baakola tebaakola mistake twano mistake gye twalina twali tulina kitandika mu 1986 bo baakitandika mu 94 mwami kungu gwe tosobola kubeera eyo nti olwokuba sente zikuyitaba olina mayiro z'ettaka bbiri erwanta kiriyo tojja kibeeramu ate otya abantu abalala nabo balina okuba n'ettaka ekyokubiri waliwo zoning nti kati wano tozimbawo ennyumba nga yakalina emu kubitaka ettaka is a scarce resource it is inelastic toyonoona kati
and the land belongs to government yekuwa nega kakati naye wano ogenda n'otunuulira privatization yeri too much tuli mu mbeera mu economics mujijukira gye twayitanga leisure faire abamu bakitusoma license fe bwe mukyayagala kyakola osanga omusajja nga alina mayiro 2 naye ng'akulengeza nti mpitira wali ku kisiko n'obita ku kisaalu n'oyambuka ku kisaka kugamba nga wakulengeza wonna talina kyataddewo kivaamu ssente abaagala okukola bafunemu ssente nga talina nanteekateeka nabe bapangisa kugamba eggwanga lisobola okudda emabega olw'okuba nti terina control ku land resource ekyamini yali akimaze under land reform decree lwakuba yalinamu enjawulo ntono eyali erina okutereezebwa nti obwannannyini tebabukwata bukwasi n'obutwala you compensate in monetary terms towamba buwambi so naye eggwanga lya Uganda belina baterinategeera we have a long way to go but you see still talking ekyabadde ekyankwaza ebimu ku byetwalabye n'eŋŋambo zitwawudde nti kati abaka baagala kuzuukusa kya kwongeza tenure okuva ku myaka 5 ogenda ku 7 manyi ne wakiwulidde mu mateeka kiri kiti ekyo walabaga nti it has to be done through the referendum one but number 2 walaga nti newe kikolebwa parliament bana bafundikiro babajja they cannot be the beneficiaries bano balina social contract ya myaka 5 naye era omanyi nti obuwayiro bwa ssemateeka obwo bukyusibwa ate kati waliwo proposal y'okukyusa complete overhaul ya ssemateeka wa Uganda n'ebyo byonna bisobola okukyukiramu waliwo amawanga agagikozesa nti Rwanda balina emyaka 7 era naye bagirifaringako nnyo nti kati nga Rwanda balifaringe ku nete boogera ku Kameruni kubanga ye yakikola mu nkola gye baagala okikolamu omanyi you must not benefit from that amendment ekyo kiba corrupt bakikole nze sikayana nti bakikoze kya myaka 7 nekiba kirina kutandikira ku kisanja kijja bwe baba baagala okitandikira ku kino there must be very strong justifications si kubeera bobezi nti muli bangi abakikkiriza n'olwekyo kitandike naye ekyamazima eggwanga lisigala mu campaign mood emyaka 5 paka mu election ejja ekyo tekitegeeza nti we bakifuula kya 7 tetubeera mu campaign mood emyaka 7 ffe twalina edda bwe nali guild president Makerere waaliwo ekintu ekyabalukawo deputy vice chancellor bamuyitanga Eperu Opio kati omugenzi yali musajja mugezi nnyo professor abaana ne bajja ku guild office ne bagamba nti kakati eno university council etaddewo ekiragiro nti abaana bonna bayina okubanga bagamba bayisaawa 4 nti nga all opposite sex ziba zirina okubanga zivudde mu halls of residence nti nga abawala temujja saawa kasazi koona 4 olina okubanga toyinza kusangibwa mu kisulo kyabaki kyabalenzi nempuliriza nange ebirowoozo nga ndaba bituufu ku university tuli bantu bakulu toyinza kugamba mbu ate bano obaganye okubeera eno saawa bweziti kubanga tuli bantu baki neŋŋamba bano ani abakkiriza mateeka ki tugenda okukebera ka University Act akedda akaaliwo ndoza nga tebannakola University and Tertiary Institutions Act ngako eyo regulation nimwe yali kati nga ba-implementize buki bu-implementinze Professor Peru nembitwala mu University Council neŋŋamba nti abayizi baganye justifications weziri bantu bakulu toyinza kubagamba nti saawa 3 babenga bafulumya eki halls of residence saawa 4 tulina okubongera nebakiri bafulume saawa nga 7 oba 6 kati maze okukola argument yange jukira bwe muba muli baana basomero mubeera b'amaanyi nnyo oyogeredde saawa eddakiika 2 University Council yonna esirise ne chancellor yonnyini vice chancellor nga naye asirise yali Professor Sebuufu awuliriza kubanga ekyamazima nga bawulira mbakonvinsinze Professor Eperu Opio n'ayimuka n'agamba nti guild president tukuwuliriza but you go and tell your friends that whatever you will not have accomplished by 10
even by midnight you can't have accomplished kakati abantu uliriza abantu bali Lungereza professor yagamba nti gendo gambe banno tichova tomaliriza kusawa nya ne betukuongera paka ku mukaga obera tojja kimala kakati njogera omanyi yele inga asesa nnyo naye bobanga mu myaka 5 tosobola kubaako kyokoze ne bakuongera ebiri toyinza kukola waliwo ebyenjawulo bitu ino kyusa nze ebiri nsobola ogiwagira siyinako buzibu naye okolere muki Paul Biya wano yasaba ne bagikyusa ne gifuuka 7 kati omusajja kyaliko ye president wa Cameroon afuze emyaka ndoza katagena mwana mu 3 ayina emyaka 9 mu 3 kati obulamu bwe takyayinza kubeera mu Cameroon era olumala okulondebwa ngadduka nga agenda e Switzerland gyayina okubeera nga ajjanjabibwa bulungi ateekebwa mu mbeera ennungi kati ani abafuga olwo kibadde kizibu nnyo ate nga yali yajjawo obwa vice president naye kati bakyusiza ssemateeka ne babuzaawo okumusobozesa okusigala nga ali eri nenga alina wanaddukanya kwa waliwo olukiiko lugenda okujja olwabo bakyogamu kakati yalonze mutabani we kati kuba vice president so n'olwekyo waliwo ekintu kyokola nga naye era omugaso mutono twagala kuleeta bulesi myaka 7 naye twagala mutulage lwaki mugyetaaga nze ndowooza yange saagala na byakulonda ebintu bibiri byesaagala kuba tebiina mugaso ku Uganda okulonda n'ebibiina by'obufuzi tufuneyo emyaka 10 nga omuntu agenda okufuga ye yennyini bwe tumunoonyerezaako okuvira ddala lwatandika okufuga talina kye yabbye abamulinaanye tebalina bye babbye ne bannayuganda tebalina bye bagenda kubba tukole enkola ya myaka 10 tukulaakulane kwe kimanyi nti lino eggwanga kati lisobola eno Uganda eringa hub ya Africa lyeggwanga lyokka kati erigenda okubanga lirina connections ku buli ocean tuyina wane Mombasa tuyina Tanzania Dar es Salaam kakati twa openinze under Desu between Uganda, South Sudan, Ethiopia ne Djibouti kati tutuuka ne Djibouti port kakati tuli mukola endaga engudo zitambula e Congo Congo Uganda contributing 20% abamu bali balooza nti yekola engudo ziri naye kyamazima enkola kati ekozesebwa banaba so ebisajja kikampuni kyawano bakitani Labeka ekirala de njakijukira nga tugenda maaso kyo kikola build operator and transfer BOT nga bolaba eno express nti gozimba oluguudo nomala notekawo dos matibayita dos services yekola egenda kukwata enguudo ezo ezimale esoloze ejje mu sente zaayo era ziddiza abakongo ebintu bino ababaka ba parliament tebafaayo bimanyi gwokimanyi nti oil pipeline yaggwa egenda kutambuza oil kuva mu January nga 31 naye host communities zonna pipe weeyita teziina kyezifuna kuba ababaka tebalina kokasi babayita ne mu nkiiko tebagenda ngayo kubanga tebagaba apadiem kakati n'olwekyo eyo corruption abatuze abantu Buganda pipeline mweyita talina kyefuna ebitundu ebyo mweyita tebina kyebifuna kakati sente tezimanyiddwa zigenda kugabanibwa zitya tetunafuna tteeka lyankalakkalira liyinza kuteekawo nteekateeka yakusoloza na kufuna mafuta amafuta gajja kuba gagenda bweru ng'agawano tetunafuna gaffe kubanga refinery tenafuna sente gye ziva ababaka batudde that is corruption private companies ezo ziraba amateeka bwe gaba nti abakozi bayingira ssaawa 2 ne bavaawo ku ssaawa 12 zigenda okuwera 2:10 nga buli mukozi ayingidde aba gavumenti bwagenda ku kyemisana tadda aba gavumenti ayinza n'okukuba n'abuuza akasajja mwekali ng'olwo balinamu permanent secretary omukozi kayingidde oba tekayingidde mukagane ndi mu field bekabuuza so ebintu bya gavumenti supervision eri wansi nali nina omukulu omu gwe njogerako naye ne mugamba nti nendoza kye tulina okukola kati tufuneyo performance assessment and innovation unit etekebwewo nga yo nkambwe
ebeerewo mu ggwanga ne bwefuuka ministry nga yeekola ebyo byokka nga tewali kye bagibuuza okuggyako ekyo kulondoola buli kitongole. Kati ogenda n'olaba bambi bafuna abantu kinoomu ogenda okulaba ono ne bamufuula presidential assistant ku kino n'akola n'agenda ku TikTok kakati nga waliwo ono kisa kya Mukama gw'olaba wano n'alumba eno n'alumba eri. Of course ojja kugenda okulaba wajja kuyitawo emyezi nga 6 bamukwatira omusango ng'olwo bali bamulwanyisiza kuba abantu b'olwanyisa baba banene nga bakusinga. Byatandikira ku Ted Sezi kyeye ne bamuwa economic monitoring. Njagala okebere ku buli muntu eyali atudde mu doketi ya economic monitoring olabe gyali ministry ne bwe ba ministry ne bwe ubera advisor on economic monitoring bamaliriza bubi nnyo. Ted Sezi kyeye yafa Charles Romushana nakataina mulimu Moleka Mukama bamuwa ministry yakomyewo yalwanyi okudda ngombaka wa parliament just ngombaka wa parliament nenga yalina capacity y'amaanyi. So banyenzaki munoonye mulabe ali eyo mu operation wealth creation bamuwa n'abala ensigo n'azitwala ewantu n'asomba n'ateeka wali nadda. Kati department eyo ina okwebuuza lwaki buli agigendamu biggwa bubi kuba erinnya ku bantu ab'amaanyi n'olwekyo abo abantu basasula bubi. Naye twetaaga unity eyo eteekebwewo. Ono musajja ono Elon Musk bwe baali nga Trump ayingidde ekisanja ne bateekawo Department of Government Efficiency kyagala kufaananamu ng'ekyo baakola baali batiibwa ebiseera ebyo. Twali tetumanyi nti bayinza okukwata ekintu organization ey'America ennamba etambudde mu buli nsi ne bagikwata ne bagisazaamu. USAID ne bagamba yeevuddewo abakozi ne bakaaba naye abasajja abo baali bayina kye batunuulira. Kyalumya ffe abamawanga gali reception countries oba host countries ez'ekitongole ekyo naye bo kyasala ku nsimbi nsaasaanya kati alina byakola ngulaba ng'ebyekiralu aboogezi bano ababeera politically correct abakola PR bagezaako nnyo okwagala ayogere nti ekyamazima ekyatukwasisa Madulo twali twagala kutereeza ki ate abantu akola ki dictatorship biki naye ng'agamba nti so that now we are in charge of the oil. Kakati nga yakulaga bo baagala oil waki wa Venezuela kati bamuyina abali mu ttaano. Kakati njagala okutegeeza n'ebintu ebirala bingi Congo yayagala lithium ne other minerals kati akwata abakulembeze n'abagamba mujye mutuule ye byayagala. So ye buli kye bakola kiri mu interest ya America. So twetaaga ekitongole ekiringa ekyo ekyali kikulemberwa Elon Musk kugenda nga kirondoola kisooke kisuule abantu ba permanent secretary balinye baasi nga bakkirira Luzira ba commissioner balinye baasi abo bonna bali ku PPDA public procurement abo bonna and dispose of abo bonna njagala bakkirire ng'oli tasalikako musale tayinza kubula babeeramu mwebali nno naye tebalabawo goodwill bagamba waaya abasajja baleke abasajja kintu kyabwe naye kintu kyabwe bw'ajja n'akublessing nagakola kino olina okumanya nti ogenda kikolera emyezi 9 nga lubuto kiggwe naawe bikutuukeko naye ng'okimaze ng'okikoze ogogodde okwata amakooti kuba kakati ebitongole bye batabikwatako abali b'enguzi bagenda kutuuka ekiseera nga wa ne invoice naga sente zaabwe zireeta invoice yino tunaatera okutuuka awo tutuuka eyo gye tulaga kati tuli mu kutuuka. Enguzi egenda kufuukira ddala nga yeetaaga n'okuggyako omusolo. Ekirungi mu Income Tax Act bagamba nti gavumenti ekkirizibwa n'okutakisinga illegal activities eziri economic. So tulina tuka ekiseera nga abasajja abali b'enguzi bawa n'omusolo gw'enguzi nti nze mpa omusolo kubanga nalidde enguzi yekiraga anti kono fiiriwo dokita nti abamu balowooza nti ne bw'ogezaako okukwata omaliriza okutte
abantu abali closer ku powers that be. Wano mchala Betty Kamya bweyogerako ku lifestyle audit mukulu agati nedda ojja kukola ki ojja kuddusa ababba wano bagende bazisige bweru then ali mu lyagonja naye at some point omujjukira nga akuga nti ababi Lwemba goba balina we baddukira agenda okukebera waliwo omulyango kwe bayingira ati naye kati obuzibu obuli ku bantu abo era bonna tekuli alizayininga nagamba omulimu gwe mwampa guganye nvuddeko basigalawo and yet they are doing nothing. Kati n'okusigalawo kwabwe is an act of corruption. Kubanga gwe bw'obanga bakuwadde omulimu nti guugwo naye n'okakasa nti gukulemye boyina okukwata banene kati gwe vaawo vaawo. Jennifer Musisi yasanga KCC nga n'ebisaaniiko bigiremye okuyoola. Omanyika nkubulire ekitongole ekyo ng'ogyeko okuyoola ebisaaniiko n'okujjuza ebinnya mu nguudo okubijjawo. Emirimu egisigadde beewamyewe gya kosi waaka ate health, HIV, education, kakati ebyo bisigadde bisobola otusangayo naye nga tetulina bisaaniiko, tulina planned gardens mu kibuga, walkways weeziri, enguudo weeziri temuli binnya. Naye njagala okutegeeza omukyalo oyo yakola ekintu ekitamanyiddwa nti kyali kisoboka okukolebwa. Because bamukwasa bukwasa tteeka. Etteeka si kyangu kukyusa institution ebaddewo. Nangu tosomako busomi n'okyusa. Nateeka mu nkola. N'akola complete overhaul n'ateeka corporate brand eya KCCA. Twatuuka ekiseera nga tosobola na kusuula kisaaniiko olabanga abakulaba. Muli. N'akwata abantu gwe bewandirowoozezza nti bw'oba ne gw'okutte gwe bakubira. Ateebwe bo ye n'abalemesa okuzimba. Zijjukira waliwo akazimbe ke yasuula kaaliko ndooza kaali keekusaako ba mukwano gwange Toyota. Manyi Toyota oyo nasoma naye Makerere. Muganda w'omukulembeze. Actually ffenna twali statesmen. Abasula abaali mu nsibirwa. Omanyi erinnya lya Northcote baali gijjako ng'ekola ebikolobero kubanga twalina military culture. Naye bwe baagijjako erinnya Northcote kati yo negamba Northcote State Supreme Revolutionary Command Council neetuula negamba nti ngolo bagitumye Holo X luko yali esudde ebicupa mu mmere ya Africa ngolo bagitumye Holo X bwe bagituma Holo X kati Revolutionary Command Council neetuula negamba nti kati we have taken cover, we are hiding our name, we are now called X. Mbukati tusazewa ne bagenda okulaba n'ekyo kibaina jayizinze ne bagamba nti let us name this hall after omusajja yawaayo ettaka kwe twazimba university mudda gwe bayita Nsibirwa. Naye era bwe bagituuma erinnya Northcote State Supreme Revolutionary Command Council neetuula negamba now we have adopted a new name but it is an abbreviation. Northcote State is brilliant in revolutionary war affairs. Nakati erinnya eririwo. So n'olwekyo ba statesmen batumidde. Waliwo n'omusajja bamuyita Waiswa Paul. Musajja Musoga yanga nti oba mwalira mwenna Makerere nti abeerako nnyo. Bambi Waiswa nsanyuse nnyo. Oba omujjukira oba mumanyi. Abo kakati mbamba manyi. Ati njagala okutegeeza. So Toyota yali neighbor wange. Nze nali wa room 180. Eyiye yali awo ndoza mu 190 something. N'olwekyo nkwano gwange. Naye kyembadde gamba nti Jennifer Musisi yasuula ekizimbe. Naye nga kirabika bakyali kya Toyota nga yakizimbe. Muganda w'omukulembeze. Naye olina agamba nti wokitadde kiri mu road reserve. Nkimenye. Vice President wa Uganda Mulamba n'adduka emisinde mbwa gy'ataase. Ne bamukubira nti sitekanse ejja kukwata. Naye n'adduka. So kitegeeza nti yali akomezaawo amaanyi ag'ekitongole. Si nsonga oba ddala yavaako nga tisimu mativu. Naye eri ebbanga lyali atereerezza n'omulala yali alina okukolera awo kuba tetulina kubeera bbanga ddene mu bitongole. Ovaako n'onazeeka avunaanyizibwa okubanga yandibadde ayongereza okwo ne tutambula. So twetaaga that department okulaba nga gavumenti emirimu gyayo ddala gikolebwa. Naye kakati ne baleeta programu eno ne bagikolako lonki
netambula bulungi nti eno ki nti anti twagala promotion twagala build Uganda buy Uganda tukole engoye zaffe mu kotoni waffe Tri-Star Garments president nawerekera n'ebiboxi ku airport ne babitikka program eyo kati eriwa obekomawa tewaliwo na kitongole kijigoberera kati ibe byafa byagwa twakyamukirira mu kawo nebikomaawo kati ekintu kyokka president yennyini kyagoberera kyekisigala kikyakolebwa so nolwekyo ate tosobola kubeera bwotyo that is called nano management tosobola kubanga buli kamu okagoberera gwe omukulembeze gwe kennyini kati ye yennyini alaba ebintu bimuluma yalina n'okwekwatira enguzi neyeteerawo State House Anti-Corruption Unit nga yeyokka esobola okukwata minister ne bamutwala eruzira etuli kirala ebitongole bisigadde bikunyonyola ensonga lwaki tebamukutte so kakati investors nobatero ka unity kumpi nawe yanakalema eno ya isoke era babasajja kati tewali minister abagala ne bamala babakwatirako mu kazibu konna buli omwamu wayo ne bail tebafuna kubanga babakyaye naye twetaaga a full-fledged institution esooka ekola omulimu ogwo okumala omwaka mulamba president wa Uganda ye musaasizi naye ebbanga lijja kutuuka tufuneyo atasaasira kuba mulaba ajja wali wajja obusaasizi bujja kuggwawo mujja alugenalabye nti ekitongole ky'amajja kiterezezza agamba obulyako obwaliyo mukendezebwa by 85% ajja ate njagala okutegeeza abasinga bamusabira obukulembeze ate era tebaagala abufune kuba bakimanyi bagenda okusookerako okukwata talina mukwano ku bubbi ayina muntu ayina okukola kyamutumye tebakulimba litajjanga wano n'akulimba nti nze ndi mukwano gwa MK talina naye ayina ba comrades in struggle woviira ku struggle gyaliko tojja kudamu mulaba kati oyo muntu ensigo yeetaaga Uganda etuusa okwetaaga omuntu bw'atyo kati gwe twetaaga twagalamu ku kibooko mwami kungu osanga wa bodaboda n'akuyitako n'ayita mu maaso go ye mwaweta bw'ati nakuba encyungwa bagita ncyungwa ekitala ne kiraga red motoka n'esimbula nekiyitamu kwegamba owa bodaboda n'atomera saidi mirayo n'akuvuma n'akuwemula waliwo kwegamba ebintu ebiriwo kati byakyejo byetaagamu okucuuza wansi tusooke tukulembere ku ggwanga lino myaka nga 10 nga tewaliwa akubira munne essimu n'agiddamu kasitaba nga alina kyeyabba abantu basooke bajjule luzira bwe bati n'abakuuma eruzira nga bata abasibe bagende balaba abakyala badde nabo ate basooke babasibe eruzira ogamba waliwo ababikola ebyo nabisoboka so gyekiraga kyetaagamu kumanyi kukiri dokita kyogere ku kya supervision nze wano ndaba amakubo ge bakola neneewuunya olabira ddala ebikolebwa ebitaliiko alondoola ekkubo oli n'alikola okumala emyaka 2 naye nga buli woyitawo osanga wakati yaaka n'abakozi 2 ate n'oluguudo oluwedde n'olaba minisita nga aluguddewo nga lukoleddwa n'abantu ne bakuba mu ngalo kubanga abantu n'ababaka babakiikirira tebamanyidde ddala kiyitibwa road quality index tebamanyi lwaki Uganda enguudo zaffe ne mu East Africa mwonna ku road quality index they don't feature anywhere ku Africa tolaba ya East African country kuja ku Rwanda road quality index yes enguudo ezikolebwa babanga abazeewo omukeeka omwana bwe baba mutwala ku boda n'avaako n'akubawo omutwe gukubawo ekinnya mu luguudo lwakaggwa so n'olwekyo ebintu bye tukola mwami kungu bino ebintu birina okuggwa oluguudo luwedde ne wajjawo ekinnya mulwokuba boda yagwawo ekinnya nekifuuka akanya nekifuuka olwo ne lufa tutuuse ekiseera nze waliwo omusajja yanyumiza omu baali bakyalagana yali minister we Rwanda nakunyumizako story eno ndowooza ne minister we Congo reciprocal visits abatuuliza njagala muzitegeere kwali nga kulambula nga balambulagana ng'ensi tennaba kwonooneka bweti najjako e Rwanda bakamala oluguudo luno olutambula nti eno yita wano ne lutuuka eŋŋoma close to Burundi nti twalukoze
kiminista kye Kongo ne kimubuuza nti wayi kuno waliddeko mmeka tulabe ebisa we Rwanda n'akigamba nti wana ewaffe bizibu tasobola kulya saaliddeko wadde ekikumi saaliddeko era wano omuntu ayinza okuguma nti mpozi ng'olidde nga sentimitezi naye ezo zennyini okola n'eddaame kubanga bwe bakukwata oyitawo obuyisi olukyala lw'Erwanda okukyala e Kongo ne lutuuka n'oli naye baba bava ku kisaawe n'ayimiriza omugoba w'emmotoka ono n'alowooza nti nga bwe wakuliridde ayagala kufuuyisa ku luguudo n'amuyita nti jangu kubanga ng'alaba omusajja wamuyimiriza kibira ekibira kirina n'olusozi n'amugamba nti nze nalya luno n'amubuuza luliwa nti lwali lulina kuyita wano naye lwonna nalulya luguudo kati bwe tutalwana eggwanga ligenda kutuuka ku stage eyo era kikoze bulungi okuwulira ng'ezimu ku maloboozi agavuddemu ekyankwanzi PPDA akakiiko katawanya projekti za gavumenti tezitambula kati nze nefunira kampuni nga nkozesezza enkola ya specialized sourcing nenjiwa omulimu gw'ebenkolera naye buli omu akimanyi nti era president tayinza genda ku internet n'anoonya kampuni tayinza genda mu ggwanga n'anoonya kampuni n'ekyo kyennyini kyakoze kiba kirungi naye it is subject to abuse era oli asobola okukukusa kampuni eyiye n'agireeta naye tayita mu mitendera gino ne bagiwa omulimu gw'okukola so kitegeeza wateekeddwa okubaawo enkola si ekikolebwa waliwo enjawulo wakati w'enkola n'ekikolebwa system and an action byawuka tuteekeddwa okuba n'enkola etakkiriza buli bwanguzi teriiwo teriiwo kati teriiwo amateeka gateekebwawo tegagobererwa ebitongole biteekebwawo birina amasimu gebifuna bakwata era ne IGG teri IGG avaako nga talina gwakutte naye bakwata bwennyanja buto nakugamba ba IGG bali involved mu illegal fishing ogenda okuwulira ti Nandutu bamututte naye nga kugamba bambi omulabira ddala mu lukalu lw'abangi si yandibadde face ya corruption simanyi bulungi lwaki ye tebamusonyiira ku lisiti eri esonyiwa so waliwo ebintu nga it is selective application nenga olaba president akulanga ina willingness that will seem to be there naye si yalina obyekolera kati ye wiru weeri naye abantu bwe bafuuka abazzukulu otandika obbasonyiwa president eyo gwolaba byasooka Dr. Besigye mu mwaka gwa 2000 ajja azuulibwa nti yawandiisa ekiwandiiko ng'ate munnamagye nga kirabika kireetawo kye bayita subversive element mu munnamagye okubanga yakiwandiise ng'akyali mu magye n'abeera recommended for court martial Honorable Jim Muhwezi yakulembera abanalukunjiri bonna ne bagendebwa President Museveni omwegayirira President n'amusonyiwa oba kitegeera kati ate agenda okuwulira nti omusajja gwasonyiye ayagala kuteekateeka mwesimbako aba tebannaba ku revitolinga mutrayinga n'alangirira nti presidential candidate so embeera y'okusonyiwa abalina kye baakoze nayo yateekawo enkola etali mpandiike ebeera ey'okusonyiwa abalina kye bakoze olw'ensonga emu oba endala ekirina okugibwawo ekyo ekintu kirina okugibwawo it is enkola it is a style of life kati nti omuntu basobola okumusonyiwa ng'alina kyakoze okusinziira ku kyali Jeno Otafiire ayinako lwe baamuwumuza ng'alowoozeddwa nti yasikayo emmundu n'agisonga mu mukulembeze ndowooza yagisonga mu mukyala wa Honorable Sam Kuteesa nga bali ku Kampala Club ekikolwa ekyo gavumenti yali ekyali y'amaanyi nnyo mu nkola y'ebintu ebitaggwangana mu mutendera ogugoberera amateeka ne bamuwumulizaawo n'akuŋŋaanya abantu abava ewuwe bonna ne bajja mu State House okusisinkana president n'amugamba nti sebo nga Jeno Otafiire yayogera throughout my life I have been struggling to keep your job
how do you take away mine? Statement ya mugamba. Era bamaliriza bayina omulimu gwe bamukwasiza soka abereke Kongo adde. Naye okuvaayo yavaayo ngera bayina bye bamubanja. So njagala okutegeeza nti enkola ezze baamu okusonyiwa ebaamu okubaza ebaamu okubala kakati eggwanga limaze okustabilizinga twetaaga mu kulembeze nga kibooka evugana bali bawulira abantu bave kukubba. Well, chichiche tutakoze. What is that missing gap when it comes to corruption? Kubanga, Dr. Mvawala wa National Planning Authority, bwe yabadde ayogerako eri ababaka yayanjudde ensonga 10 ezirina okuteekebwako essira singa tuli bakulaakulana ng'eggwanga. Omubaka wa Parliament omulondo omukyala ow'ekibuga Masaka Justin Nameere n'ayimirira nga tisebo ensonga tuziwulidde naye tujja kusigala nga tukootakoota mu gaalumonde singa tetukwata ku kintu kya bulyake kino. Bino byonna birungi on paper, but without a deliberate effort mu kulwanyisa enguzi n'obulyake tumala biseera. Era President olwayimusa kati Nameere oyina ensonga ku nsonga 10 eza Muvawala teekako corruption. Corruption jifuule ya 11 mu kugirwanyisa. We have all these institutions we've put in place okulwanyisa enguzi ebbanga lyonna. Oyina State House Anti-Corruption Unit, oyina Anti-Corruption Court, oyina office, oyina IGG, oyina obukiiko bwa Parliament obwa Accountability, oyina CID. Literally oyina buli kitongole. Where is that missing gap? Kati gap yeno kati olaba kino kye bakola nti omuntu kunguze eri mu Uganda kati bw'okwatayo omuntu n'omusiba nga ono minister Nandutu ng'ensi yonna ino emulaba ali wiiki n'omuggalira abalala bonna n'obaleka kifaanaganako n'omuntu abojjeddwa omusota mu kifo ky'okwejjanjaba n'omala ebiseera ng'ogugoba ogubuuze lwaki gukubozze. Kati akaseera koyina okumala nga wejjanjaba ogoba musota ogugoberera mbu ogubuuza bojjedde ki kakati lwaki ombojjezza lwaki kakati kikola kifaanaganako mu kifo ky'okwejjanjaba ekiri ku Nandutu kiringa omusota ogukubozze mu kifo ky'okujjanjaba ekiwundu n'omala ebiseera ng'ogoberera omusota ogenda ogwolekeza ebigambo ogubanja ogubuuza lwaki ombozze nziziza gwaki. Njagala okutegeeza ekintu ky'obuli bw'enguzi kati is not, these are not isolated cases. Si kituufu. Really? These are not isolated cases. They are what? It is now religious that buli muntu watudde wabba. Wow. Kati bw'obanga tonnaguma kugamba nti oba bampambe nga bw'olaba Traore n'olangirira nti ffenna buli muntu aleete accountability, aleete enteeka embalirira y'ebyo by'ayina n'emirimu gye yakakola kasita zikulemu okubala obulungi okumbuulira nga bino biwambibwa. Mu Uganda muno mulimu ebintu ebirina okukolebwa omukulembeze naye nga mwana wattu tebijja kuwagalibwa. There must be a difference between what is popular and what is right. Amawanga agasinza okukulaakulana enteekateeka gye gasooka okuba nayo eri ku ttaka, ettaka land. Bino bye bayita map of Africa, map of Uganda, map of Kenya, map of Burundi, eryo ttaka. Kakati bwe tusobola kugamba nti oli president w'eri ettaka nga gavumenti si yenna nnyini ttaka. Tekisoboka. Land is a factor of production. Factors of production mu elemental economics batusomesanga nga ziri nnya. Factors of production ziri nnya. Land, okay. Labor, capital, ne entrepreneurship. Naye nga buli factor kweze nnya carries a price.
nti capital price yayo profits. Entrepreneurship price yayo dividends. Obachi tabitabula doctor. Sagala bitabula. Capital efunachi. What is the price for capital? Echo profit doza. Okay. Entrepreneurship yoyo omuntu nga wenyigidde mu bikolwa. Kakati gwe kikyoganyulwa. You earn through dividends. Mwe mwasoma economics n'ebintu ebirala. Kakati labor price yayo nti eyo wages oba salaries. Land price yayo substantive value oba rent. Kakati mu Uganda bw'oleeta omuntu azze okusiga ensimbi nga Uganda kyeyina kyokka ttaka n'omutwale wa president n'amuwa ettaka lya bwereere. Kati olwo ekyo ky'okoze kweri ettaka kiba kya price ki? Kubanga kakati njagala okutegeeza now corruption begins from there. Nti omuntu eyamututteyo ayinza okuvaayo ng'agabanye ku ttaka. Kuba gwe wali muwadde ku bwereere. Ekyokubiri land ebeera devalued ey'eggwanga. Kati ate ekyokusatu nti omusiga nsimbi ye yennyini kyagenda okukola kwe kwata ettaka eryo ly'omuwadde ne balimuwaamu ekyapa ate nakiteeka mu banka za wano ne zimuwola ssente ziteekawo emirimu. Okay. So kakati tulina ekizibu nti mu ggwanga tetukyalina gye bayita indigenous base economy. Corruption yeeyongedde. Okay, factors of production zini makanya. Land, labor, capital, entrepreneurship. Yes. Manyi mu mwasoma economics. Ati mbadde nkebera wano. Land earns rent. Oba substantive value. Labor, wages. Oba salaries. Capital, interest. Over entrepreneurship ndoza yafuna dividend. Then entrepreneurship ye ya profits. Over dividends. Yes. So kakati gwe bwotuuka ekiseera n'obaako fakita gyotta nga tekyaleeta ssente, bannannyini fakita eyo fakita etandika kuzijja mu nguzi. Nti omusajja agenda okumuwa ekyapa gw'owadde ettaka ly'obwereere, awo ssente we zitandikira okufuluma. Bakugamba nti yafunye lya bwereere naye government value agamba nti osasulayo kano n'osasula kano. Naye mutwandikuwadde kanene naye ffe bw'otuwa zino owa kano. So kakati eggwanga now corruption is systemic. Bw'oteekawo obuteesa ekitongole kimu bw'okimanyi nti tujja kwetaaga n'essomo ddamba mu kalikulamu z'eggwanga against corruption bwe biba teririiwo. Simanyi kalikulamu kati bupya bwalyo. Tugyetaaga. Bw'okimanyi nti corruption yennyini erwanyisiza ddala patriotism. Okubeera nga abantu baagala eggwanga lyabwe. Abantu abamu balowooza nti kya NRM. Kino kirina kuba buli wamu nga weekiri nga weeyagala eggwanga. Kati ekyababaka kuno okuwera kwe baweza kikyusa ki? Anti kibeera temporary. Kyakaseera. Oluusi kibeera kyakaseera. Ekintu kino ababaka si be bagenda okutandikirwako. Kubanga bo omulimu ogwabwe kulawuna, kukola mateeka, naye okimanyi bulungi nti teriiyo nsonga yonna babaka gye baali bagoberedde nevaamu gwe basibye. Ti ripooti yiiyo naye tubimanya nga bitandika. Netukyamuka ne babiteeka ku NTV, ne babiteeka ku ki, naye gwe leeta ripooti emu ti yafuluma basajja baliruzira. Cutters of reporter ya parliament. So kitegeeza omuntu ogenda oggwamu amaanyi wekka. Abali b'enguzi bo bennyini ne media houses zennyini be baziwa emirimu. Kampuni zaabwe ze ziziwa ebirango. Eriyo kampuni wano gy'otasobola kwogerako kye yakoze. Amwaye kampuni tuwa ku nsimbi manyi kati mu ebintu byammwe bijja kugazaawo leediyo oba okitegeera bijja kugazaawo olupapula lw'amawulire. Kati it is systemic nti oyina kutandikira ddala complete overhaul ng'etandika wansi. Abamu bayinza n'okufa ng'enguzi tennaggwawo. Why? Kubanga eyina kukwatibwako mu ngeri nga bayinza n'okukuwamba.